screen y'ekintu ky'okozesa okulaba video eno kyogenda maaso n'okubanga olaba mukwano gwange gwe muko gw'ebbaluwa empanvu ddala eyawandiikiddwa President Museveni nga yeemulugunya kuba ekibiina ki NUP mukadeke kamu wamu n'effujjo eryagenda maaso n'okubanga lirabikira e Kawempe wabula ate era mukadeke kamu ng'asiima n'okulaga obukulu bw'amagye n'ebitongolo byonna ebyali sayidi eyo na buli kintu ekyabaawo byonna mu bbaluwa tugenda kubanga tubitunuulira akana n'akataano akali mu bbaluwa eno ku video eno era awo ye President Museveni we yali ngazze e Kawempe bwe tuva ewa President Museveni Bobi Wine nga bw'omulaba bwanekaanekanya olunaku olwaleero Bavuddewo naye n'agenda maaso n'okubanga awakanya ne se kuwakanya yenna President Museveni naddala ku nsonga zonna na buli kavuyo konna akeetyobeka oba akaalabikira wali ye Kawempe. Ku vidiyo eno ntaddeko n'obutambi obw'enjawulo obwasheyalingiddwa Bobi Wine ng'alaga byonna ebyali e Kawempe. Ngenda kukulaga akatambi nga bwe nkulaga ebya President Museveni wamu n'ebya Bobi Wine. Kino kyekiri Kawempe mbakozesaayo okubala akalulu wano ku muzikiti omusajja bamukubye wali n'afa batuyiyeemu amagye n'emmamba ziizo muziraba bokisi emu ey'obululu ebuze bokisi ebuze tetumanyi gyeri ambye bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tutambula. Ngenda kukulagayo akatambi kamu ku byali e Kawempe nkulageyo page emu ku President Museveni byawandiise ate wali ku nkomekerero nkulage n'ebbaluwa ebbiri oba emu ku bbaluwa Bobi Wine yawandikidde President Museveni n'ebigambo His Excellency byagenze maaso n'okuba nti yayogera olunaku olwaleero. Kale tutandikire ku bbaluwa eno. President Museveni yatandise agamba nti fellow Ugandans, especially the Bazzukulu, greetings. It is good that we are getting the rains after a very hot season. Stop damaging the environment, please, wherever you are. Yabuuziza ku bazzukulu ba Uganda n'agamba nti nno kirungi nnyo nnyini ddala okubanga ensangi zino tutandise okubanga tufuna kawewo oba akakuba. N'agamba bannayuganda mulekeraawo ne se kulekeraawo kubanga muzannyira ku butonde bw'ensi. Mukadeke kamagama, in this piece I'm writing to inform you that an electoral and criminal investigation has started in the Kawempe North by-election. Nti bwe mpandiise ebbaluwa eno mpandiise okubategeeza nti nno okunoonyereza okw'amaanyi kutandise okubanga kubeerawo e Kawempe naddala ku bubbi bw'akalulu oba embeera eyeerabikira mu kalulu ate era mukaddeke kamu n'okulaba nti emisango gyonna egyakolebwa sayidi eyo okunoonyereza kuba. The following allegations have come up: ballot papers stuffing, altering results, destroying ballot boxes in Kazoa, Angola, Mbogo Mosque Zone, etc. because apparently some people did not want those votes to be counted, campaigning at the polling stations, intimidation, violence, etc. President Museveni n'agamba nti bino byonna okubeera nti okunoonyereza kwatandise kivudde kubanga ebigambibwa nti waliwo obululu obwabbibwa, waliwo obululu obwataataaganyizibwa naddala mu bitundu by'e Kazoa, Angola, Kawempe, Mbogo ku muzikiti awo n'ebitundu ebirinaanyeewo mu bufo obumu nga kwotadde n'abeesimbyewo okujja ne bakuba kampeyini. Katugendeko mu kavidiyo akaali eyo. Abantu bali mu mirembe gyabwe bo bali mu kubataataaganya, bali mu kubagobawo, tebaagalawo muntu n'omu basobole okubeera nga babba obululu. Yeyo embeera eriwo. Bawambye ekisaawe kyonna wano ku muzikiti gwa Mbogo. Wonna bawambyewo, bonna bayimiridde abantu baagala bagobewo baveewo. Tebaagalawo muntu yenna.
Awo tugenda maaso n'ebbaluwa ya President Museveni agamba nti the heavy deployment of security forces may have stopped mass violence but it could not stop these micro crimes that should have been managed by the election officials. Agamba nti okubeera nti baateekawo ebitongole ebyekuumaddembe ebingi kikakasa nti kiina bwe kyakendeeza ku bumenyi bw'amateeka n'ebintu ebyandibaddewo wabula nti tebyakendeeza bubbi bwa bululu obutonotono oba embeera yaliwo wano na wali. Agamba nti some people really miscalculate to think that you can commit such crimes against the law and the people when the NRM is charge of the country. Agamba nti abantu abamu babala bubi. Agamba abantu abamu balowooza basobola okukola emisango naddala ng'ate NRM yeri mu buyinza. President Museveni agatako. The highest form of shallowness, we shall hold everybody responsible, accountable. Nagamba nti buli muntu yenna gwe kikwatako bagenda kubanga bamuleeta ku mukono ogw'amateeka gumukwateko. Those who intimidate NRM supporters must stop and apologize to those you intimidate. Those of the language yemu abatusibyeko NRM must stop. Respect the Ugandans' choice. Nagamba nti buli muntu agenda maaso n'okubanga agamba banna NRM nti be babasibyeko NRM. Agamba nti mulekera okubanga mwogera mutyo mugende maaso n'okubanga bannayuganda mubawa ekitiibwa olw'okusalawo kwe baakola. Ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Leaders do not concentrate on solving people's problems because they know they can cheat and be in power whether the people support them or not. This will stop. President Museveni agamba nti okubba akalulu kubadde okuva 1961. Agamba nti abakulembeze mu kifo ky'okubanga badda mu budde okulaba nga bakola ku bizibu by'abantu ate Bavuddewo bagenda maaso n'okubanga babumala kabagenda maaso n'okubanga bakola okubba akalulu wano na wali. Bigambo bya President Museveni. President Museveni agamba nti kino nno kijja kubeera nga kikomekkerezebwa. That is why we are insisting on only biometric verification. Nobody else who is not biometrically verified will vote. President Museveni agamba nti mu maaso awo bagala ebintu bitandike kubeera bya kinkumu ng'omuntu atalina ng'ekinkumu kyo ke kironda kyokka teri mulala asobola kulonda. Tugendeko wano. Bannange, what is happening here? Buno obululu bwa wano Kawempe Mbogo ku muzikiti bonna babuyiye. Obululu tewali na kubala. Embeera yeeyo nga bw'ogiraba olaba nti nno ebintu byonna baloti zonna baziye nga bwe mulaba bazironda bulonzi kuziza mu bokisi. Abasirikale bali everywhere bazze ne baziyiwa. Emmotoka ya Electoral Commission ezze oluvuddewo. Bwonna obululu babuyiye bwonna nga bwolaba ekigenda maaso abasirikale obalaba bwetala. Buli kimu ekiri wano kyonoonese. Tewaliwo kavota counting, tewaliwo kubala bululu. Ankugambye nti obutambi bwenkuteeredde ku vidiyo eno Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga abupostinga. So nkulaga obutambi Bobi Wine bwe yakuŋŋaanya mu kalulu ate nga bwengenda maaso n'okubanga nkuwa information okusinziira ku baluwa President Museveni gye yawandiise gye yakuŋŋaanya ku saidi ye ya NRM wamu ne gavumenti. President Museveni agamba nti the NRM people must not involve themselves in cheating by saying that the opposition is doing it. They must also do it. Work to crush that disenfranchisement of the Ugandan people. That is why the NRM went to the bush. President Museveni nagamba nti bana NRM tebalina kubba kalulu olw'ensonga nti balabira ku opposition nga yekola ng'ekizampu. Agamba nti bo balina okubanga ekyo bakyewalira ddala. Nagamba nti ensonga lwaki NRM yagenda mu kibira oba yagenda mu nsiko kulaba nti nno bino byonna bigwawo. I have heard people talking about the harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. President Museveni agamba nti awulidde abantu bangi nga bagenda maaso okuba nga beemulugunya ku ngeri bannamawulire gye bagenda maaso okuba nga bayisibwamu bubi nnyo nnyini ddala. Nagamba nti ekyo bakyagenda maaso n'okuba nga bakyekkaanya. However, the original question should have been, why should the UPDF and JAT be employed in crowd management? Nagamba nti nga mukyatunula ekyokuba nga bannamawulire baakubwa wano na wali mwandivudde ne mugenda maaso okuba nga mwebuuza ne sekwebuuza yenna lwaki ebitongole nga JAT n'ebirala byaleetebwa mu kalulu kano. Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because the UPDF, they have enough work fighting ADF, the cattle rustlers in Karamoja, Kony in Central African Republic, Al-Shabaab in Somalia, etc. Nagamba nti Uganda kazinga akajjudde emirembe gy'otalabangako n'abuuza nti lwaki. Wansonga nti UPDF eyo gye mugenda maaso okuba nga mulaba egenda maaso n'okuba nga erwanyisa ADF mu kadeke kamu negenda maaso okuba nga edda esaidi ze Karamoja eyo
nerwanyisa ababbi b'ente nti bweveeyo negende Congo nerwanyisa koni bweveeyo Al-Shabaab e Somalia n'ebintu ebigwa mu kowe eryo. Kati soka tugendeko mu kavidiyo akalala Bobi Wine kagamba ku bumu bwe yakuŋŋaanya mu kalulu kano. This is what is happening in Kawempe North by election. Some guys and tanks protected by security came and stormed where election was taking place in Kazangola. But bakubye obululu bonna boxes zonna bazaasiza buli polling station yonna ebaddewo. Ndowooza mulaba. This is what is happening. Ndowooza mulaba polling station zonna. Mutwale box muzipime. So this is what is happening. Still mu baluwa eno mukwano gwange, President Museveni alina we yabuuliza n'agamba nti who organized the Kabaka riots of September 10th to 12th 2009, who organized the 2020 riots of November 18th to 20th, where people were killed, NRM women were undressed, police were attacked, where was the army in all that? President Museveni nga yeebuuza nti mwabagamba nti lwaki amagye gaaleeteddwa, baani abaategeka okwegugunga ku Lwakabaka mu mwaka gwa 2009, n'abuuza nti baani abategeka okwegugunga mu 2020 mu Novemba, n'agamba nti abantu abattibwa abakyala ba NRM be bayambula, abasirikale abalumbibwa, ddala amagye gaaliwa mu ekyo kyonna. Uliriza wano. I deployed the commandos on the 20th of November and they crushed the insurrection who organized the panga groups in Masaka, who destroyed the ballot boxes of 50 polling stations out of 197 polling stations in Kawempe North. Nagamba nti ye yagenda maaso n'okubanga afuna bakomando ennaku z'omwezi 2 Novemba abagenda maaso n'okubanga bajjawo embeera yonna, n'abuuza nti ani eyategeka ebibinja eby'ebijambiya e Masaka, n'abuuza nti obubokisi ku polling station 50 e Kawempe, ku polling station 197 ani eyagenze maaso n'okubanga amenya obubokisi na byonna ebyabaddewo. President Museveni n'agamba, you have been inviting the NRM to attend to you, we shall do exactly that. N'agamba nti bonna ababadde bakola ebifaananako bwe bityo tibabadde bayita NRM esobola okubanga esitukiramu, era agamba nti essaawa yonna mujja kugiraba. Ebbaluwa eno ng'eggwa agamba the mistakes the soldiers may do could be on account of preparing for those non-lethal roles when they are diverted from their work of fighting on account of indiscipline of some actors. These are the criminal mistakes of the opposition. However, there are also organizational mistakes. Katusoke tugende wano. Zoominga nga babuyuza. Zoominga nga babuyuza bakwate video nga babikuba. Oh my God, what kind of country are we in? Obakutte video. Bakwate nga bazikuba video. Nga tetunaba kugenda wa Bobi Wine side eno, President Museveni ebbaluwa ye yagimaliriza ng'agamba nti n'aba NRM balina we bakola ensobi. There are also organization mistakes on the NRM side, especially not working collectively and reaching the wananchi. Investigation will show us who destroyed the ballot paper boxes at Kazwangola. Agamba nti okunoonyereza kugenda kumulaga bulungi nnyo nnyini ddala baani abayonoona obubokisi obw'okulonda e Kawempe. Tugende mu bbaluwa eno eyawandikiddwa Bobi Wine. Ebbaluwa yabadde ejjudde obusungu. Bobi Wine nga tasalikako musale. Bobi Wine agamba bw'ati, niba nange, where did shame go? Just heard on the news that Museveni is saying he was rigged in Kawempe North. The same shameless despot who abducted our agents and supporters, beat up our people, spent days bribing people,
deployed members inside polling stations, spent days bribing people, deployed members inside polling stations, commanded goons to raid polling stations, changed several DR forms to give himself 700, 400, 300 extra votes, etc. And we still beat him. How can a man his age decide to go down accompanied by so much shame? Bigambo bya Bobi Wine nagamba nti bannanga okuswala kwadagawa. Nawulidde ku mawulire nti President Museveni agamba nti yabbiddwa akalulu saidi ze Kawempe. Agamba nti omuntu y'omu yagenda maaso okuba nti no ba agenti baffe bakwatibwa wamu n'abawagizi baffe, abantu baffe ne bakubibwa wano na wali, ne bagenda maaso okuba nga bateekayo zimamba ku bifo ebyokulonderamu wano na wali, ne bakwata zi DR form oba empapula ezo ez'okulonderako, ne batandika okuba nga bazikyusakyusa, ne beewa olululu 7, ne beewa olululu 4, obululu 3 nga beeyongeza ku bwe baafunye. Agamba nti naye ate twasigadde nga tubakubye. Bigambo bya Bobi Wine. Agamba nti omusajja bw'atyo akyagenda maaso okuba nga akola ebintu ebifaananako bwe bityo ewajjudde obuswavu. Bigambo bya Bobi Wine mu bbaluwa gye yawandiise ng'alaga obusungu bw'amaanyi eri President Museveni. Bobi Wine still agatako. Agamba nti apparently Museveni thought that he had won over some support in Kampala and other places after sending Damnida into the ghettos with billions, most of which is stolen anyway, sponsoring propaganda against us, buying off several artists and other socialites, and using them to fight us, investing in some failed politicians to abuse us on the media every day, constantly keeping his boot on our neck with abductions, arrests, and beatings, etc. etc. He is very surprised that despite spending billions on all these and other efforts, the people of Uganda have continued to reject him flat. He even sent the young people who are the so-called skilling centers to vote. But I believe most of them voted for us. Bigambo bya Bobi Wine. Nagamba nti nno nti President Museveni yalowoozezza nti nno yabadde afunyeeyo ku buwanguzi mu Kampala n'ebitundu ebirala oluvannyuma lw'okubeera nti yaweereza Damulira mu ghetto. Ne bagenda maaso okuba nga balina ensimbi nnyingi, wabula nti n'ensimbi ezaaweerezebwa nazo akakasa ye Bobi Wine nti zabbibwa. Ne bagenda maaso okuba nti nno bateeka ssente mu propaganda ow'enjawulo okuba nga bavumaganya Bobi Wine wamu ne NUP ne bannabyabufuzi ku sayidi eyo. Ti ne bagenda maaso okuba nga bawa bannabyabufuzi abaagwa ensimbi. Bagende maaso okuba nga bamuvumanga entakera okuwambibwa kw'abantu n'ebiringa ebyo mu bufu obufaananako bwe butyo. Bobi Wine amaze agamba he even sent the young people who are the so-called skilling centers to vote, but I believe most of them voted for us. Agamba nti basindise n'abavubuka abamu okujja okulonda nga balonda sayidi eri, ne Bobi Wine agamba ku lw'amaanyi ge aga NUP abaana abo ne be basindise bamaliza nga NUP gye balonze. Uliriza bino. Bobi Wine amaliriza bw'ati mu statement ye. Anyway, it is the same Museveni who recently shamelessly claimed that we rigged 1 million votes in the last election after he robbed our victory in broad daylight. I wrote to him challenging him to an independent audit of that election. He has never responded. Wine agamba nti President Museveni y'omujuzi wano yagamba nti no NUP yabba obululu akakadde kalambirira. Bobi Wine agamba nti namuyita ne mugamba nedda tutuule wansi obululu buno tubukwate tububale nga babala obubwo babala obwange tulabe eddala amazima ge galiwa. Bobi Wine agamba nti President Museveni teyamuddamu paka nakati akyalinza okuwuliza ebinaava sayidi eyo kubanga ebintu bikambwe ennyo nnyini ddala. So eyo nno yabadde ebbaluwa ya Bobi Wine kagera maaso okuba nti ayanukula ku sayidi ya President Museveni okugamba nti obululu bwabbiddwa e Kawempe era nti NRM yasaliddwa ensawo ng'aba NUP be bakikoze. Olunaku olwaleero Bobi Wine abaddeko awo ku kibiina oba ku kitebe ki NUP agenda maaso okuba ng'ayozaayoza mwana mulenzi amanyiddwa nga Nalukoola n'amugamba nti nno obuwanguzi bwa Kawempe bugenze maaso okuba nga bwanika President Museveni wamu ne NRM
okubalaga kiki ddala ekijja oluvannyuma lw'okuba nti Nalukola yayisibwa mu mbeera enzibu ennyo wabula nti buli kimu ekyagenda maaso n'okuba nga kimukolebwako kyali kimuteekateeka buteesiteesi agenda maaso n'okuba nga yeetika obuwanguzi ne sekwetika yina okuva wali sayidi z'e Kawempe bigambo bibadde bya Bobi Wine kagenda maaso n'okuba nga abinnyonnyola abantu ababadde bakuŋŋaanye ng'ebifaananyi boogera maaso okuba nga obiraba ebya Bobi Wine bw'atyo bw'alabise olunaku olwaleero akyagenda maaso n'okuba nti aweereza obubaka eri President Museveni amugambye nti w'olaba bannayuganda bagenze maaso okuba nga basirika tolowooza nti tebalina kiddako n'agamba nti the oppressed people shall reach a breaking point and resist impunity and oppression bigambo bya Bobi Wine Agape Christian School essomero eryo omukwano gwange lisangibwa wali Buwama ku Katebo yes agamba nti twala omwana okuva ku kindergarten P1 paka P7 somero lya Kisulo kyokka naawe agenda ebweru otwalawo omwana wo ne bamukusomoseza ng'ate ali mu bulabirizi obutuufu omusingi gwe baliko gwa ddiini abasiddiyo omusunsozi agaliwo omusingi ffe gwe tuliko gwa kubeera nti tukuweereza information mu butuufu bwayo tetutoolamu yadde okuteekamu thank you so much